okuyonja ne weebuuza what is not okuyonja ebikoola. ALMAGIC production. Anti kubanga kunawe gyonsindika. Ndabogezi kintu kimu siri lubuto. Ndi lubuto, Lwasa ndi lubuto ate ngoyo. Kelele lero ng'essusse bannange ivaawo. Kukuba? Byebyo byenkugamba abantu lwaba tosobola kuyonjawo oba mpite Sofi wano. Wama Sofi jangu. Obucaafu buno bw'oba tosobola kukola wano ojja bbire. Jangu wama Sofi jangu. Kubanga ekintu ekyangu ennyo tosobola kukikola. Wama jangu olabe. Jangu lyangu sagala bucaafu wano. Sagala bucaafu. Jangu onayagala kutusa wetokesa namugamba ekiga nja ngenda kumugamba gwe muyite aliwo nalina kyayinza kukolako neki laba ali wansi w'omuti tayinza kuyonjaawo ekikutiya kiri wali tewali kigenda maaso laba akayembe konna ebikola bigudde ono gwe okuyonja obuyonja wano Sophie is it too hard okuyonja wano kelele ng'essusse kiki oyo anti gwe musanze ali awo oli kuki tanziramu kigambo asirise tanyega ekintu ekyokuyonja ne weebuuza what is not okuyonja ebikoola. Wantwala kumusaada omugayiga omusaada amwenda. Nze sinnagamba kumwesonyiwa kugambye weesonyiwa okumulinnyirira mu maka. Mayinja. Wakola okunkonectinga weebale bw'oba kuntoola mu kyalo wantuuse e Kampala tosobola kunteeka kunta kumusaada mugayiga kayi weesiriwaza ate Mayinja ndakukyawa Musajja agambye weesonyiwa maka. Mayinja ndakukyawa okoba otya oti nkendeze ku mukwano gw'empa Lwasa okoba otya oti ndekeraawo okugyayo oyenda mutwalira abakazi bakobye kwatimba etiddi nti mufumbo nze mbeere ndidi nti mufumbo Tulfu yanga munakumanira ate nda nakukyawe wenda okuwala neiwe obone Katonda di kyankoma okwenda Lwasa ni gye nkoma okuwala n'abatamunendeza ndokuwala neiwe Mayinja iwe obone Katonda ndakuwalana oyanga mu kumanira kanje wa Lwasa oyidaka kasakodi mukaba muti tulina empwitu kankulage bati wayidiza tulina empwitu nga tuzena empwitu ndikiza wa Lwasa kakuya wesikiyosi Malaria fever. Signs and symptoms of malaria fever. Vomiting. Rachel, oli bulungi. Nja kuba bulungi madam. Nja kuba bulungi. Signs and symptoms of malaria fever. Signs and symptoms of malaria fever. Vomiting is a symptom. Fever is a symptom. Loss of appetite is a symptom of malaria fever. Omusujja ogw'enkaka. Owedda njogera naye nga tanziramu yadde ekigambo and I was asking myself, am I speaking to someone who is deaf? Tanzira. Kanye nnyo mwami Lwasa n'ngamba kabaka mwanga. Okulekana kubadde kw'amaanyi nnyo nnyo olabika abadde mulwadde. Nabina bikola byonna ninga what is wrong? Ate omulwadde abaana alongoosa. She has Tomulabye nga mulwadde? Assassin! Gwe tomulabye nga asisi? Mulabye n'amaaso gange. Kakati yandirongoosezza ati ebbeeya biri n'okulondawo buno obugundi nno buno bwakagwa kumakya baabulongooseza yandibikoze ati. Tomusaasira yajja kukola. Amulwadde. Abadde. Anza abadde anyiziza. But those symptoms okusesema omusujja simanyi oba omukutteko n'omuwulira. Loss of appetite. Ozimanyi? Yes. Sweetheart. Twatesa tutya.
I'm so disappointed. No mutunulia n'amaaso ne gakuluma. Kugamba kola byonna byokola nitiwebaka ne gaayo oyo. Are you okay? Are you okay? Nakugamba tugeza mu byonna byokola tewebaka ne gaayo tukiriziganya nti gaayo tumwagalako sente. Money. Twagala sente. Laba, you what? Look what you did. Oh my God. I can't believe this. Those are the signs and symptoms of malaria fever. Lwasa symptoms of malaria zonazi. Na sesemya. Niranga bubira. Chinkoze bulungi nti atozimanyi. Kubanga badde tusimanyi. Kibadde kigenda kuneera likiriza. Kubanga the symptoms and signs of malaria fever. Era kimanyi ozera bijja kona maaso. Ozimanyi. Atoba kubanga tozimanyi kibadde kijja kuneera likiriza. So. Ngulinga tangi. Nguliko mwami Lwasa symptoms of malaria zonazi manyi. Sesema. Very good. These signs. Ato yo mwana ne mugamba sura mu katimba. They don't want to listen. So. Naye making sure nti bonna bali mu butimba. Ekyo nkibeerako nnyo. Kakati, omanyi ebintu ebimu osobola obbira ne bikozesa ensonga. Nange era ntiddemu bwasisemeneka. What is that? Ayinza okufuna obuzibu awo ne tufuna obuzibu. Okiraba? Naye bw'oba okitegeeza. Kumbe oli eri webaka n'omusajja atusobola okufunisa embuto mumpita mwewaana. Atandika okwewaana nga bwogenda omuzadde. Are you okay? Nagamba tewebaka ne gaayo oyo mwana kati omutunuulira mwana. Nagamba tewebaka ne gaayo. N'omutunuulira n'olyanga n'amaaso gakuluma. Honestly speaking, umazeemu nnyo amaanyi. Mbadde nkwagala mwana gwe, mbadde nkwagala mwana. Neraba yo bw'omazeemu amaanyi. Laba kyonkoze. Look at yourself. Oyinza otya okikola? Oyinza otya? Ndeyatesa nawe nekugamba gayo tewebaka naye. Osobola otya? Oyinza otya honestly? Wankakasa mwana. Kale mwana olina ezzalawo omwana gwe sekise olina n'ezzalawo. Ani nsaba kunsonyiwa kyajja. Olubuto lulwo. Togeza n'okidda namw ate lwange. Olubuto lulwo naawe. Omanyi nanyina olubuto naye. Are you okay? Tuwadde ne Lwasa ng'awoza ngenda kwogera kumuzaalira mwange. Kina Lwasa kyajja buzi nsaba kunsonyiwa. Omuntu asobola okutandika okwesunga olubuto nga tayebakangako naawe. Are you okay? Yasinza amaanyi. Yakola ki? Lwasa yasinza amaanyi. Wala gwe potwa everything. Kunsonyiwa naawe. Nze omusajja yebase naawe mbw ate yakusinza manya kukwata. Ekyo obamanyi olubuto lulwo. Mwana sembadde nkwaka naye mwana omazeemu nnyo amaanyi. Ogimenye mwana onkutudde nkebo nze nkutudde mwana. Onkutudde nkebo ogimenye. N'omutunuulya I don't want to see you again in my life. Go away from me. Go away. I don't want to see you again. Sagala kuddamu kulaba. Mwana n'omutunuulira. Go away sagala kuddamu kulaba. I don't want to see you again in my life. You understand? Waawe ebiguzaamu bikyeno mbu kati onzeka mu vibe. Sijaganamu mu vibe zo. Play your booty. Fuck this. Mwana mbukyebiguza biguzera kinteeke mu vibe. Wakigenda kigende. Ni mwana ate nkigobye bubaaya nyo tukate kyekiriko omulimu. Kiriko business eriko sente. Tukate kyekyepye. Kati mwana. Mwana biitubedde naye mwana. Mwana ate kyekirina omulimu oguliko amagye ate nkigobye bubaaya. Ndi mwana era okiryamu akawaani mwana sikamulimu mulimu sente nze. Kati mwana n'embaati naye oba sitoola ekyate. Ate mwine embaati yange ate naye envudde. Buli kimu kifuule kyangu ng'ate kinyuvu nga bw'otuuka ku ntikko y'obulamu bwo.
ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinza okukwata emikolo ku butambi bwa video giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata video z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya ebisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.